Bannakibiina kya Democratic Party bafulumizza enteekateeka y'okusunsulamu abaana bakwatira bbendera mu kalulu aka bonna aka 2026 nga bagenda okubeera ne Ttabamiruka mu disitulikiti ya Mbarara ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja. Okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party Dr. Gerard Siranda Blacks agamba buli aneettaba mu Ttabamiruka waabwe alina okubeera mmemba omujjuvu so si ow'ekimpatiira okusinziira ku mateeka agabafuga. Twagala abamemba bonna nga bali mu good standing, bali bengambye nga bali mu register, nga balina kaadi zaabwe kuva mu branch gye bava okusaba okwagala okwesimba ku bifo bya National Executive Committee. Era abamemba abo tutaddewo ennaku z'omwezi okuva essaawa 3 tutandika ennaku olwaleero wiki namba yonna okuva essaawa 3 okujja okupikinga foomu zino era okuzizza application yo ogenda kugizza wano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa May. Dr. Siranda agamba bakulonda okuviira ddala ku pulezidenti w'ekibiina nga buli aneegwanyiza ekifo alina omuwendo gw'ensimbi gw'anaasasula. Nomination form eno oteekako amannya go, oteeka okuba nga otuukiridde ku bwa pulezidenti, oteeka okuba nga osobola okwesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Ate era olina tulaga nti oyagala bwa pulezidenti, olumu oyinza okuba nga ogipikinze ne ng'okyayagala bwe MP. Ati ekyo nakyo ate betting committee ejja kuba ogimatiza oba osazeewo, ate oba osazeewo okulekulira obwa MP ovuganye obwa pulezidenti, tuwe omusika agenda okusikira eriife tutandike omuteekayo. Alabudde abayinza okwagala okutabangula Ttabamiruka ono nti bakukwasibwa amateeka. Owakyeki ne bounce nga guba musango. Kati ffe ng'ekibiina ate tetwagala kudda omwo, ate tukontractinge balooya, ate musango omuntu ajja gamba mumukonjera. Tulowooza nti kitono ndi akyegwanyiza kyetegekere. Era ebifo bino byonna njagala kuddamu okubategeeza nti delegate conference etugamba okubeera ne quorum a third, oleete ssente ng'odipositinze ku ki mu banka ku akaunti ya DP eri mu Centenary Bank. Naye w'omala okudipositinga oteeka ogenda ne baverifyinga ne bakuwa verifiable receipt eraga nti kituufu wazisasudde. Bannakibiina kya DP be tusobodde okwogerako nabo bagamba bo beetegefu okulonda abo abalina ensa okutwala ekibiina ku mutendera omulala. Naddala Aisha Waligo bangambye mbu agenda akemekereza abakyala aba DP mbu bagende basale bave mu DP bagende eri. Twagala kulabula ekibiina kya Democratic Party kikuinvestinzeemu nnyo. Ekibiina kya Democratic Party kiina kitakukoledde oba ogenze genda wekka ekibiina kiveeko. Ate era njagala n'okulabula abalonzi mmwe abali eyo mu constituency ze bw'olaba yasaze n'ava mu DP najja mu constituency temumulonda. Kuba abalonzi ba DP naddala abangi abali mu byalo eyo ku mikutu tebabeerako nnyo, so sisuubira nti kitukosa nnyo. Era okuwaanagana ebirowoozo kubeerawo si nti buli kaseera babeera mu kuyomba, naye ekyokubeera nti basuubira nti ekyo kijja kutukosa, nedda, sisuubira kijja kutukosa. Ate twebaza bamemba baffe kubanga processes zonna kuva mu registration kutuuka mu restructuring zonna bazeetabyemu bulungi. Bya Ora Gabriel, Soul TV, Omunyo.